buchanga abaganda tugamba nti kyeyagaliza embazi ate kibuyaga asudde busuuza asudde atya. Wetogerere essawa zino Yoseriti Bahabulwa ali mu kuba campaign ezo tali mu parish model nedda tali mu parish model tali mu Wealth Creation ali mu kuba kye tuyita area campaigns era nga ali mu spending billions of money okuba campaign earlier than before kuba tamanyi kigenda kugwawo ncha oba asobola okuyika amadinisa oba ekintu kyonna kisobola okuba ekitamusobozesa kukola ki okuba campaign ate ye balina n'akodi ke baagala okuteekera mu maaso awo bayinza okuleetawo ekintu kyonna ekiyinza okulemesa abantu okukuŋŋaana mu bungi ye ng'olwedde kikyamaze okukikola oba mukitegedde kyenjagadde okujja obategeeza n'ebirala. Nyanda esoferi okuba area campaign zino ng'ayita mu project ze eza PDM ne Wealth Creations ako kakodyo bakakozesezza nti mu maaso balina kye batuteekerateekera nti bayinza obutakkiriza campaign oba ne bakkiriza campaign nga zigenda kubeera ku TV wa ku radio wa ku social media nga tebagenda kukkiriza huge gatherings olw'ensonga basuubira okuintroducingayo obutujju oba ekirwadde kyonna oba ekintu kyonna ekiyinza okujja ne kigaana abantu okugatheringa kati yayagadde akozesa system eno ya project ze eza Wealth Creation ne PDM okutandika okuba campaign mu ggwanga lyonna okitegera bulungi nnyo mwena mbale temunnakibuuka ono si parish model inspection era si Wealth Creation inspection ali mu kuba direct campaign era they are spending billions of money era yensonga lwaki olaba nti basiba nnyo mu Buganda era mukirabyeko nti ne Janet kati atambula ne Museveni mu Kampala mukono wa Kiso gwenjagala obuli obulubo n'obuwedde Museveni waddali ne banne bamanyi nti bakyalibe abadde atambula ne Janet no kati bamusomedde nti bw'atambula ne Janet kijja kusika abakazi bangi bakomewo eri Museveni omuwagira yensonga lwaki atambula ne Janet naye baga Janet yanasana okwogera Oluganda kubanga bali ku pressure woolabira nga Museveni asitudde mukazi we gw'atayagala bavume wadde okusongamu olugalo ng'amusitudde amukubira akalulu oba amukubira campaign manya ekibagoba kikulu eyo si yo nsonga ensonga enkulu yerwa Museveni alimu area campaigns in the disguise of PDM oba parish model oba Wealth Creation nti alambula akikoze ng'akozesa ssente z'omuwomusolo akikoze ng'akozesa amagye akikoze ng'akwebala RDC ng'akozesa TV radio ne ba bloggers ne police n'amagye omuyamba okukola ekintu ekyo naye kati tekimumalidde okumanya ali ku pressure njala bategeeza n'olunaku lw'enkya Museveni agenda akulonkinga ekibiina kino kigenda kuba kironkingwe ba agenti be okuli Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata saako ne Moses Bijirwa Ombusoga jukira Bijirwa ali atadde ekiri ki pressure group kye ne kigaana okukwatayo kati bayinza okugatta ki pressure group kye ne bagatta n'akabiina ka Mubaraka Mugati gwa Bata ne bagatta bakole pate era olunaku lw'enkya temwewuunya nga balonkinze ekibiina abantu ababiri kuba ntegeddeko ssente zisindikiddwa Bijirwa mu Busoga okusasula abantu bagenda okuva Busoga basuze batambula basasudde emitwalo 4.5 esatu kwenda kw'etaano okujja okubeerawo mu bungi okukingiriza omukolo gwabwe ogw'okulonkiga ekibiina kyabwe wakati wa Mugati gwa Bata ne Bijirwa Moses kino kitulaga nti Museveni abantu be bonna bamazeeyo ku ttebo mpozi n'aba n'abazze nga tutegedde enamba ze zonna azigyeyo ku ttebo azitadde ku mmeeza zimuzanyira omuzannyo naye kyatamanyi kyekino wano wammanga nti aspendinga ssente nnyingi nnyo okulwanyisa omuntu atudde wakati n'atandika kuba campaign wabula mulabulabi lwaki kubanga akimanyi nti campaign singa zitandika ate kiyinza okuba ekiralamukko kati kyava atandika okusindika buli kabiina kaguke kajje katandika okuba nkalwanyisa naye ndi wano otegeeza mwenna abagudde obubiina mubadde mbyobufuzi emyaka egisukka 2015 ng'ensi erowooza ntimumutegera politics era nga mulwanyisa Museveni naye olwaliro etegedde kali akalulu ka 2021 abantu baali tebannategeera bulungi nnyo buyaye buli basajja mu opposition kati bwe twawangula akalulu ako ne bakatubbako ne tusigala nga tukuma omuliro mu struggle mpaka olwaliro kireetedde Museveni okutya ennyo okulabisa ate ba agent babadde mu opposition tuzze tukibasomesa lunye nti buli muntu yenna bamutasikinga okulumba Kyagulanyi Ssentamu mudhani okulumba Museveni kitegeeza ki nti mission yetu bali tujubbamu bituli nga bantu bategedde kati abantu bano nakulenkya Mugati gwa Bata Munyago walonkinga ne Bijirwa
kiba kitegeeza nti betubadde tumanyi nti beyita ba politician bali ku ludda oluvuganya Museveni lwagolomojjako tebakyamuvuganya babadde bayinde disguise. Mugati gwa Bato okuva luyava mu FDC yagaana okwegatta ku Besigye ne mu FDC teyaddayo bamugala mu station ngaawo kati ye nga yafuuka radio presenter ng'abeera ku buli platform yonna ng'ebigambo byayogera byonna birumba Kyagulanyi tekuliko kintu mba Museveni wadde neki. Ebigambo byonna byadde akozesa ku TV ne ku radio on a daily basis kaspe interview tayogera ku Museveni wadde ekigambo neki. Bijirwa tayogera ku Museveni wadde ekigambo neki n'abala bonna kati baba activating ze bajje nani ne sonjo bategeeza ow'amaanyi takeera mukuŋŋaane mwenna ensi balabe osanga nti wano mukwejjayo mwenna ekigenda okununula Uganda kigenda kuvaawo nga tutegedde ne gavumenti egenda okuddako baani be tugenda okukozesa okuteeka mu bifo by'obuvunaanyizibwa omati kibadde kyangu nnyo kujja bantu bano wansi gye babadde. Kati President wa Kyagulanyi Ssentamu na Uganda bayina ekifaananyi ekituufu nti singa obuyinza bukyuka baani abalina okubeera mu bifo ebyo nti bannabyabufuzi bonna tuba tusobola basobola okuddukanya gavumenti bonna bafugwe fufullu tuba tulina okudiscoveringa kati omusaayi mupya ogenda okubeera mu offices olw'ensonga nti offices sigadde zonna bwe tuba tuta bannabyabufuzi bonna abadde bakolera Museveni. Y'ensonga lwaki Katonda alina engeri gye yakolamu ekintu kino Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atalayira oba n'atagira mu State House abantu abandi badde bamutta bo kennyini nga bw'olaba olw'ensonga nti bali guridi babadde bakola n'omusajja kati bavuddeyo tubala bulungi nnyo. Kuloko otadde emikutu gyonna egy'amawulire n'egya TV mu Uganda weewuunye kuliko n'emikutu egy'omu Buganda gyennyini nga nyo girwana nnyo okusula muzzukulu wa Uganda nga bakolera Nywanda Yusuferi kubanga bafuna ssente. Ne kati njagadde obategeeza obasigira ekifaananyi kituufu mutegeere wa we tulaga nti wakambwe nnyo. Nyongera okubajjukisa nti olunaku lw'enkya bagenda kugulawo ekibiina ekirala Mugati gwa Bata Munyagwa ne Bijirwa n'abalala. Naye kino kimpe essuubi nti abantu bano baweddeyo tebakyana kye bagenda kugamba bantu era mbagamba nti abantu abasinga obungi bagenda kukoma mu kalulu kano bayinza n'obutaddamu kuyimira wantu wonna kuddamu kwogera ku nsonga ya bufuzi olw'ensonga bajja kuba tebakyambatalinga. Kaadi zonna bazijja bazitadde ku mmeeza kitegeeza nti Bannayuganda generation empya eridingwa Robert Kyagulanyi Ssentamu erina huge opportunity ne bright future kubanga bonna abadde bayita ba historical politician bonna bavudde betadde ku mmeeza nti their morals bakadde bakola ne Museveni all along. Ekyo kituwadde essuubi nti ekifaananyi kitugenda okuzimba mujja katono kiri kiriya era buli omu akirindirire nti tetukyalina muntu gwe oyo munnabyabufuzi oyo badde ku opposition bonna bavuddeyo katubategedde nti bwe bati bazanye empiki zaabwe katokyalina kyogenda kugamba abantu kubanga bonna tubategedde. Nyongera okubajjukiza buli muntu yena gy'oli nyweza ebyokwerinda byo naddala munnabyabufuzi wonna wooli munnabyansuubula wonna wooli kano ke kasembe ka security alert. Olunaku lwajjo wadde security alert mu program Embuli Mulange Mengo ne nyongera okubajjukiza okwekuuma engeri gavumenti gy'eri mu kubabega. Nenjera kutegeeza nti era gwe wennanga oyina emmotoka empya kebere enkadde nga bakuterako n'amaplate empya gwolooza lwaki be bagikuterako nga bakusindiikiriza oddeko ebbali nga sigwe ogyeteddeko nga bagubadde luli kubanga bakimanyi balina ebintu bingi balina obbatira mu mmotoka zammwe basigale nga baketta gye mulaga bye mukola ne bimwogera. Nyongera okujjukiza gwe Munnayuganda yonna gy'oli number plate ezempya eziri digital teziri safe gy'oli ebigo byogera ngo tudde mmotoka ze zina number plate ziri digital teziri safe baku trackinga era mberenga muli careful nnyo mu byemwogera ne mukola. So kasekitata njagadde okwongerezaako n'okubategeeza mubere careful nnyo era nyongera okubajjukiza nti obutwa ku ground bungi abali mu constituency zammwe abakulembeze mwegendereze gye muliira gye munywera gye mutambulira be munyumya nabo be musinkana ne ku mayu gammwe n'abakozi be mukozesa waka nti obutwa bungi nnyo. System bagenda gikozesa okweliminatinga Bannayuganda baagala enkyukakyuka noza mukitegedde bulungi nnyo. Saagala bamalira budde njagadde bategeeza biki ebigenda okujja olunaku lw'enkya mbere prepared nenjagala mbere happy nti state funded agents abadde mu opposition olunaku lw'enkya almost 90% bajja kuba baweddeyo nga tulinda 10% enejjanga surprise. Nkidda mu lunaku lw'enkya
90% eya opposition morals mu Uganda ejja kuba ewaddeyo nga tusigaziza 10% ejjokubeera surprise nga tetugimanyi nti ebibaddeyo nenga ejja kujja kati kijja kuba kitugeza tulwana abantu betumanyi tulwana omulabe gwe tumanyi tulwana abafere betumanyi ku lw'eggwanga lyaffe Uganda njagadde obategeeza mbere prepared